Haji weekend yabadde massive era ekyatambula yabadde ensufu nnyo. Bannayuganda baffe essanyu Haji. Babadde ki? Bannayuganda bali very happy. Kasita balabye police ng'egenze wabadde speaker omukyala Anita. Ate nze ndabadde simanyi nti neighbor wange eno sayidi ye Busabala Ekigo. Speaker abadde neighbor wo. Abaana baŋŋambye waawali. Mutani wange n'aŋŋamba nti waliwo ewa Honorable Tayebwa eri ewa speaker sayidi ye. Bonna babeera wamu. Ebali sayidi. Tayebwa ne speaker. Anti eyo walengera otuzzi. Akawewo. Asula kafesha ka. Kanyaka kyakafuna. Ani. Speaker ne deputy speaker. Nate kati wali wasinga n'okufunira empewo. Obudde buno buli budde bayambadde jacket. Speaker. Abawulira empewo. Kendi yonna ng'abantu bagamba tekirabangako omukyala Anita Amonge yavayo n'agamba I was chosen by God to lead this parliament. And it's only God. Make sure that abadde bwati. Make sure those Baganda don't get the numbers. Yeah? Abaganda olowooza tebafunye numbers. Banjani? Baganda bamaze ne bafuna numbers. Kati wano mwakuba endulu nga bakutte Namere. Namere yekka wano mu Uganda mu byafaayo yekka yanunedwa drone. N'agifuluma nga enkeera ng'alina lipstick. Abantu bava mu drone ezo nga balema. Drone eviikamu. Kyogedde okiwulidde. Ogambye kyoyogedde ogambye ebyafaayo bya Uganda. Wano. Honorable Namere yakayingira drone n'agivaamu ng'alina lipstick. Oyo yadde mukwate. Yakoze ekyafaayo. Bamuyise buyisi ndoza bamutwale wa mukama mugamba nti eyo obula kwata wano. Twagala oyogere wooti. Ani yakulagidde okwogera ebifaanagana bwe bityo. Kale ddayeeka. Kabagenzaamu agifa abeereetera olunaku lwajjo. King Saada agenza okukola. Bamukubira ku ssimu. Twayogera. Ku kyennaabyo kusinza ku sitaasi ya King Saaka kanjikulage wano si byange. Yagambye Palaso ayagala kunzita. Ekiri mu nkambi z'abo abaana. Ate kati ekinneewuunyisa n'ekinnuma. Bombi tebakyali baana bafuuse basajja. Babuvunaanyizibwa. Balina amaka gaabwe, balina bakyala baabwe, balina abaana baabwe. Kati mubeera mutya nga mwolesa eryanyi. Era nembuuza poliisi mu nsonga zino eri ludda wa? Mu nsonga za King Saaka ne Palaso. Erinda kusiba obuguwanga omu ku basse munne. Poliisi kati eri ludda wa ku bintu by'abo abantu. Ebintu babikomyawo nabaka abavubuka era twali wali nga balumbye yewa mukunja semane mukunja alumba bani. Ebyo ensi yaffe yatuuse ddi okwerumba. Kwa tujja kufiirwa abantu. By'okusaaga. Kinga poliisi kinereke kitwalanga kyakusaaga ebintu babifiiramu abantu. Emesi twalaitiri. Bifiiramu abantu. Abantu bombi bayitibwe. Tumanyi bafaaki. Uno King Saaka ka Palaso kabadde kanzise. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ya Haji Kaziwe Kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mtwale by'ebyepye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti 7 noti nya 3 oba noti 7 nya 6 7 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa kutuusibwako Viniva Logistics. Margin Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums.
Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band. From Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Nwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Katalayan Kando, Comedians, MC Mario G, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Muyona filimu ya wangu. Na Mary aina wini. Atenze nalenda byeko omuntu gwe batwaya mu drone n'akomonga ina lipstick. Mwana wange saako kamera. Yawadde musibe waawo. Leero mpayaga. Tajja kuba. Mpayaga. Ntamugwako batyo. Nedda bina bityo nze personal assistant wa Ama ndi Salomo mu byakantu ye muwa magezi. Hey! Abantu bonna basiba kantu. Salomo alaba omusajja ono. Musajja ono mulaba. Nze alaba ku bantu ne ngamba nezi. No aje amekanno baawa. Omuntu gwasinga ko buli week Shalom gwawa man najiwamba nalonga amuwayo Julius Sabazonto ne Dolunyira kinga once a month mu mwezi gugwako kasukwa once a month kati zero kitumpa waganira ki kasuko yalwawo ne gundi yalwawo sayimo nze abantu bakwagala eno mubasinze okunkamula embwene enkamula abantu aji bakwagala nnyo era singa ebigambo nalina bisaamusaamu singa sikyaweza 12 singa luja nenfuna lukaga 3 nekidde nekigamba omusajja aweddemu nga tugamba n'okyafuna views nga tugamba aja aweddemu omusajja aweddemu ne bw'omukyaza akutuga katonda tugamba ankutta kyatuga olaba tekikyakukubira simu bombe Shalom kamve kuli hasa tukolemu mwami Shalom haaji nina gwe nasoose mbadde nva ku ttaka busiika ogende ekyettaka nawe saakola neno kukola omugagala ngamba twajjirwa amataka naye aja abantu bakwagala okufa bote bowaaniriza kati onamala okunkuba ekigongo ogamba aja akendedde nnyo kati aji wa 7 aji ne15 alwana bulwanyi bote wojja ogamba musajja yali akuba emitwalo aje so atuuka kati ngogamba nene haji naye yakisusa oyogedde nga Mustafa kati zino wayaziragawa batuwulira oyogedde ku Mustafa nangamba wamulabye nga kavidio kaze ngamba de galubindi ngaki kavidio ngamba de galubindi atatanise kwambala galubindi amaaso malwadde Mustafa yangamba namuvaako amaaso nesimu tekyabaako aji baroga Mustafa anti katalina masanyalaze abeera bagasazeeyo anti talina muliro aje fidio lyaki naye yakola chano ye yakola Mustafa ku Kenya mugende omusubscribinge bannange mpola mpola tunyumirwe. Welcome to Shalom bakwasantire musajja wegundi mwami Jona yatuwa mawa Jona atuwa emitwalo aga kasoka nkwira omusajja yatuwa 5 yatuwa sente zo ejja manyi mwami Jona yatuwa emitwalo 5 omwami ono yikanika kembo ono yani wa mu America gono yani we mu America utagula na ettaka abayeka kembo takana uno kamukubire kwa naye mweza kamenya gyo kalabye yafuka ate yagamba ntera akenamba neji mutera ne mugamba ereta kazibwe Isaka kapo kazibwe Isa sinze Isaka sili abasiramu nili abasiramu Isaka nikati ajisenga tali musiramu ngakwita Isaka kasenga kwita Isaka senga tali musiramu nali nyina kuba musiramu singa tewali tolina bukola option ndala kubulamu bwo nga boga singa sali muntu
basenga sali muganda wasinga sali musajja nali kyekyo why no beera nali nyina kubeera automatically oba kyoba ki wena ba musiramu ate ebintu ebisinga twali muntu alina plan ku buzaale bwe tova nange twekanga tweddira nte watu na kati singa twalina olupapula tujjuza oyagala kubeera muki musajja mukazi kitaawo oyagala abaani olowooza no mu Uganda singa waliyo abaani gwe Salomo ba wandibadde mu Amerika singa taata wange yandibadde Barack Obama semusuwava eri n'agenda kuzaala benza agibadde ndemanafunayo chansi y'obulamu obulala oba olunaku lwendigenda mu ggulu malayika eyanteeka mu Africa naddala mu Uganda njagala twogere wano ngibuuze nakukola ki ne Uganda ogiraba abagirimu ffe tugyonoona Katonda yagitukolera nnungi Uganda erina kizibu ki tetufuna muyaga tetuyina musisi tetuyina muzira obudde bulungi nefe era olaba ku ntegera y'Abafirika singa ffe twali mu mawanga g'abali abazungu singa ffenna twafa ne tuggwayo twandiyiza Katonda n'abamereza emiti ne mugitemawo kwegamba wano ffe oba yamala tuzuula mbeera zaffe n'agaba no buli kintu kibakolere tebalina kyebagenda kwekolera n'ekimu kwezi oyagala baffe kyeka Uganda era sitiboni ya Katonda yatwetegereza nnyo agamba bano omwana wange oyo munafu naye kamuteeke wawabirewo batidde bayinza okweyokera mu nju kubanga osanga omuntu ng'ali ku bibira batema bamalawo ate ababitema si baabo bagagga ng'ate bayivu naggama nyina eddigiri eki ate ne beewola ssente basimba emiti atemawo emiti gwatemayo baguyita n'asimbawo kalitunsi ate kalitunsi tagaa nti wa gavumenti wuwe n'omugamba kiri kibadde kyaffe ffenna otaddewo kikyo n'amakuba agoogalaba kunjagala abantu gye baagalamu ettaka nze mmanyi kati bali mu kupulaaninga amakubo batya main road waggulu tuzimbe emmotoka ziyite wansi kati tebatudde nera kyetagisa gyo okabinga jam bazimbe ezo ziflava kati kuvanga wano tebagenda kuzimbayo nguudo tuzimbeyo amayumba waggulu emmotoka ziyite wansi kati bagaagala kati mulimu apulaninga n'agamba kuyimiziwe nga wayiyeeko akeedi okuva ekibuye paka ku ssaawa ya 2 n'agamba laba obugagga obulya wansi kola emmotoka zitambula bali mu kupula baagala buli wantu ate China we kiri waliwo China ekizimbe bazita batya babazimba kajja azimba ekizimbe watandise okuddugaza enviiri nagenze mu salon agenda kuddamu kuza direct okopya muzeeyi kwezi muzeeyi siga kuddamu sala gundi okopya muzeeyi kwezi yadugazaamuko kaviri baba naye wakakoze okalaba kali kati ekyenkiri kati enkuba nekkuba onaye black shampoo ajimbu nesidayina osobola okutuuka nga wenna essaatu bebanjerwe ekutabudde ate nga nabyemu bafu efaananye eti ngenda kuzayo enviiri bafu tefaananye akazindalo kano ayo no black shampoo naawe ngenda kuzayo kiyamba kitya enviiri anje bakusala enviiri bafuuyira kano akantu kati bakuteekamuko nezibabuza black benzirekanga we nzinja siddugazi ati zezizo bujjo tonda bujozi n'enviiri zange bujjo za black otandikiriza oza togenda mu bale bewagamba kanjagala tintinga kagundi kalevu nga keeru nga banasajja batambula Abasomalia baka orange kwemolera ku bintu Katonda nga bwe yabikola kati aje okuze aje kati aje emyaka gyo waliwo asinga bakulu bannanga okudaayinga ekyo bakyekwata ab'ebitiibwa ne bw'oboogerako tebawulira kati waliwo ate abaana abakuula envi mu kirevu ne muto bali mu saaluuni akuma akwata lumulumu wabalabawa jawulawo mu komenti envi bazikuuliramu ddala omuntu ayingira saaluuni ku ssaawa mukaago bwe misana avaamu ku 12 nga bakuulamu luvi bakwata lumulumu akuuma kakwata lumu aje ekyo wakirabawa mu saaluuni zonna bakuula envi watirako ekyo beeka bakuula envi gosala papa ffe tugenda mu bifo kwetegereza oli n'atuula nange bankuulako
anta leba kula zeyo mbanne base naka kuzinda okuyo obuntu obunuma n'enzuga mugamba okola kiti badde nkujja mu konfesi no kwato kiddanga mu mulundi ogwo zikoze eki kino kitiyo envi ebukulu ayo kati zikwata amanga kati nga ewaffe zikwata ku myaka 3 envi zitta ogwa lode ndi yafudde envi yalwala envi tezitta si bulwadde kati obeera ofaaji oyitawo mpola mpola obo si bulwadde tulina nekyoba ne saluni ezisinga abantu balwamu kukuula ewunyizzaako mbayisikamanyake bakuula envi bakwata kamukamu akakumu bakayita katiiza katiiza kana kajjamu obubalabe ne kaluma kakati nibwo bajjamu nno n'envi nagenda awo ku malidaadi awo mama katono nfe yaki tokyabukwata bantekako n'ekipa y'obulungi kipa yaki kipa y'obulungi kutya bankuba dduli bantekako ekipa nateekamu eddagala mbeere mulungi kati bwabanga eddagala likolawo etyo ffu kati awo walungiwa bakubba bubbi kati ekyo angi okoze kyaki ddagala ffu bankuba nga natereza skin nokuza ekiro kuze n'embalala zize liri mu kukola mu reaction ya ddagala ebaŋŋambi ezisobola kulwa so batugamba ddagala lisobola kukuleetera kirwadde tukazijjayo kuba zisaina zino mbabe zakyeri naye tozaawe zize bange zirina okuvaayo zifulume mwekoze ebintu kati nga bankuba eddagala mu mubiri nti nno nnungiwe olungiwe bakuba kati n'abaana perfume ogana kusaako perfume nakusaako ekipa ya perfume nobeera ng'owunya bulungi buli paka lolifa ng'owunya bulungi ng'omubiri gwawe gukyumuuka ng'owunya bulungi naye tebirina side effect yonna birina naddala ebyo ebya perfume ogenda munda gumanyi ebiragala okuyita mu musaayi gwo byo birina kwegamba otuuya na perfume nya perfume. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Minyoleku Shalom 256. Onaku ayo onaku lwanjawulo. Arsenal ompira gwegenda osamba ogwa Burnley gugenda salawo nnyo. Over ya golo nga meka 3 Jikapo zizana kusoba ntumirako Jeno Fujita awo ku streamer Seronji lero waliwo African Mandis mugenda angambye ompira gwa lero gwa Arsenal asangira kuba golo 4-0 takulimbye nze ngamba 3 neze nayo kusobamu ata nayangu waizo ota golo ya Arsenal esooka ata nalwanga ta ngana tuka muyingira nga mulwawe dakiika 10 mugamba bagenda muteberewo wawe descende ze bagutaddeko buli tikiti sa ogwa Burnley bakulinyisiza nodde emitwalo 10 n'emeka ejja pound agenda okugula gwe gusalawo nodde omupiira gumu nga guli mu bukadde 6 gisenga semitwalo 6 obukadde 6 senga Burnley ekikola ekyaki nebawo ebyamu waliwo ebintu byobeera nga tosuubira sinayo lunaku lwenyinza kugamba ono mwana yayimba ono mwana omuwala yayimba ki yali ewa Jeff ono mwana omuwala Shiba omuto ava peace waliwo yavaayo Joyranda Pinky so omuto gamba omumpi kaka tulina lunaku lwenyinza kugamba nti Pinky agenda kuba golola ezinga muteze butwa era ezempaka nze sizibamba nagaji kanzoke nkubuuze ojja ku seti ke gabyo kendo kwogera biseti nzabijja buzi lwaki kati Pinky ajidde example ya Pinky kati ayinza kuba empaka roga nti neze empagira ku Pinky David yakuba Goliath Daudi yakuba Goliath kati bye mulinde ebyafaayo Burnley esobola kikola agireero ne kujja kakabonero oba ne kuba n'omulamba mwena abasunze omupiira temugenda gumala kumugenda era bakyala bamwe bagenda bala bakomangu eka tugenda ku kyangu yangu ya mugende muri ekyeggulo mugakuba golo mangwa mugende ku kyeggula abamaniyo mwena bansunga era sigenda nze kupapa kaya ni yabutebe wenda biro omupiira nja kugira nesigamye empaji ate bagenda kumala eddakiika mmeka nga tebagenze nga Arsenal yemwawo tutula akamunkala nnamemu
Mupiira gwa leero waliwo nti bagenze Arsenal ekuba Badiri ogafuna akatebe ofuna n'akokulanda nga bagenze owamani yagenza abadde aleekaana nze buli akanya akatebe njamu gatuula mu eyo kuba bagenda maanyi so otwadde over leero Arsenal gisenga Badiri bajjako akabonero nabyewo omuzannyi nne yalwadde owa PSG takikolaani yanoona omusajja ow'amaanyi bannange striker waabwe yagulwalidde mu guli wakasamba PSG news ani yalwadde bannange gye baagala ebintu byonna Arsenal bigitambulira mulaala bannange nedda ati lwaki alwala omuzannyi jakulaba news bannange mawulire PSG news haji kiruma kuba njagala ndateeka dda akayimba kammwe akanga 3 November senga PSG bakayimba mamwe bakaita ka ono mwana Joshua Baraka ebirungi bijja ne bigenda nakatuula mudda mu draft tokatereke tokyakatadde ngenda kata bagenda kuba Arsenal season yayo next Champions League Premier League musologezaako Dembele mulwadde bintu bintambuli olaba enoonyereza amawulire mbiwulira nze nfaayo nnyo okutegeera ogwo omumwa ogumu gwavuddewo ne Dembele tali serious n'omumwa ogumu twaguwonye tali serious anjiga Dembele makanika ate buli wamu abaawo mu ggolo yalwadde eri eggulo najja bba awonye nga 3 najja bba awonye entambula enva mu gye yavudde mu kisaawe si yaaka tuza batu abazannya akabadi mulowooza ekyo ne bwabaamu ffe tufa kimu muweze temusobye 11 tetufa abasambi booleese kassalba babala nti bali 10 we aje mutwe gwo kimanyi musolo kuba PSG kyogamba nti abatuyita wese baga muje musambe fine twajja tukuba bantu terukera ngo nako ne baga nti mwagenda kuziika nti mukome omuzanyi fine abasajja abali Shalom Oil wali banandi aje antwagula eddagala ngero tolese samples bantu bangula keda dato mwana azirese gundi yazibitu abanalika jebbi yagenze nalo jebbi yagenze ke bamuyiseke waka yenze kuzanya na nyina mama yamuyise ono yawa sente bamuyise baka baba ina family meeting abagala mu abyabugagga ndowooza anadamu kwata kamera jebbi ajja komawo kuna mjebbi omulimu agwagala ali passionate about the work omulimu agwagala ajja komawo abaina recurring infections eddagala weeriri nga ozijjanye beziganye bakubye eddagala zikyakomawo kuba 0705271973 mpola mpola 12 June seba avuga concert ku front page enamasuba banange nyaganya 56 nyogule meza ali alimu kumanja meza ye twekwate kwataawo tugule meza banga mmeka sogere nyingi iraze gwegwe ngero gwambulago kiwati yaje gweche ya man Shout 56 twagale meza kaziwe kapo ebewo ali ku MTN kwesosa swango kwesa Momo app ngoni oba MTN mobile ngoni ga *165* tambula pa ku 20 ash on option 14 sewe avuga ogule ticket obenga ate onyumirwa mpola mpola 20th June Friends of Nalongo aba Nalongo Premier League nga kunyonyi vie nga 2 June tuva mugwe okuyingira bwerere emeza yakakaze agala okulizavinga emeza emeza yakazeyi mwagisaze mwajongeza agala okulizavinga emeza nomanye bay kuba 075 166 1726 akwira Nalongo yenyi ku 0706 44 0777 Neno nezim wadema muzitule temuzwani kambazi kuze bazi tebaganye zugu bataddeko banganda zaffe family yange ezemera zonna za family abo bajjaji awe bankuza aji weekend yatambudde bulungi nnyo Bannayuganda basanyufu wabula obudde badde bugenda okukya nebitabuka ate ki kyokka kyasire abantu bannakayunga Chairman Kalangwa yafudde nekye nebuuza aje
tugenda kukomyawo kamera abanyigomu kibadde bituufu ndozo babya bulimba ajogera ku bantu ku kamera eno nayo tulina kukomyawo kamera omuntu ng'alimu eyembeera owa kamera ayingira ati abasawo ne bamukkiriza yebbye bubbi akavidiyo okalaba yebbye bubbi kavidiyo ako senga oba okalabye vidiyo agikuta yebbye bubbi yefudde atadde essimu mu nsawo nga kamera ekanudde amaaso ndaba abantu oli n'apositinga afiiriddwa maama we n'apositinga omulambo kamera aje egenda kukomawa mu bulamu bwaffe bwa bulijjo anti mwami Salomu n'omusiru agula ssimu omanyi bwe tugenda okugula eri amasimu n'okuteekako data tebakubuuza mu bbaluwa yakutegeera abuuza kimu ssente oziina ati nziina kwati simu yo gitwala tuseeko TikTok tuseeko WhatsApp kakati ate abantu abo tulina okutambula nabo naye nga si kyabutegeevu waliwo munna embeera mwaba nga boolaba abantu mbalaba nnyo nga bakuba omulambo ekifaananyi naye sisangangako omuntu atadde nnyina oba tateyo mu ddiiro n'agamba nti nakiwangaawo ng'afudde sikirabangako nze ntambudde nkyalidde abantu ndaba era taata we aba mu ssuuti ng'ajambadde bulungi asibye n'ettaala n'agamba oyo yali taata wange omugenzi naye takubayo ng'ali mu ssanduuke wali mwawe taata nga tugenda n'okiwanga waye profile picture yange nakiwanze oyagala wa speaker speaker wa parliament y'Obukanaga profile picture yange nze speaker y'Obukanaga oyagala wa speaker bw'aba blog emusimu yato entambi yatwogerera nze twejala mu mugulya y'ekyo ekintu ekyeru alwa ntambi kati rodda ye China wakimanyi nakiwanze nekifaananyiwa kati abantu oli bagamba oli njala najja kukyewuunya nga balaba taata singa bakisanga bajja kumanya nti wakula toli serious ati Salomu waliwo ebintu byokola wejje mu buta serious abaana bo bali mu kkula ne mukyalawo agenda kubeera nga mukunnyonnyola bagenyi buli abajja bano abeewaabwe bakoddomiwo muko yaliko sipiika nti azannya azannya naye ajo nwana buli kalungi kenfuna aji kakuluma kakunigira owulira ajo n'okunzikakkanyera aji ebyo eby'omu ddiiro weegendezanga bami mukyalawo butennyonnyolako anyuma kiri munatadde mu ddiiro kinene nakiwanze mu ddiiro kati gwe wadde obuzibu bagenyi amala kunnyonnyola abeewaabwe bazze basenga abo n'abannyonnyola kati lwaki omuwa emirimu saasira abantu beekayunga aji abantu beekayunga balabye ninsaasira ne famire ya mugenzi Kalangu abaana omukyala kuba ne bazadde we babakyaliwo naye nze mbasaba ekintu kiri kimu kati ng'abaana mukyali bato ate abantu beekayunga mukyali nabo munoonye engeri gye muzzaawo enkolagano eyali eyonoonese kubanga mmwe amaanyi ga kitammwe muyinza obutagafuna ate mukyatambula nabo muli myaka mito kuliko n'akakyala akalungi oba kaali kaladde sikeeyeegi naye ndowooza kaali keesimbye nawo kawala kaali beautiful kati kawala k'omugenzi kubiriza mwannyinaze we bakanakafuulisa nakaana kange emyaka bambi mwali kati nga ggwe nawa wali weesimbyewo ku kisanja kino ekiwedde kiteeze olimu obukulembeze sala amagezi gonna ne banno muzzeewo enkolagana n'abatuuze beekayunga be mugenda okuwangaala nabo bwe mumanye ewali ensobi mugirongoose kubanga waddewo entalo z'ettaka nnyingi nnyo ng'abantu owulira bye boogera obudde mmwe mukyabuyina mwami Kalwanga Katonda tamuwadde chance kolekanga ebyabirongoosezza naye mmwe mulina obudde waliwo ebintu by'otala n'ofiirwa bw'oba omanyi ng'obadde mutuufu oba obadde mutuufu atoli ne n'ogamba kambikole tutereeze enkolagana yaffe ne batuuze bannaffe kati ogwo omulimu gukole mmanyi nti ebyo twabita ntusigaze ekitono ekyokulya ng'okiridde emirembe omanyi bagamba akatali kabbi makumbo akanyuga mulyango ekyo nno kadde kalowoozo si bakaka musobola okusigala nga muli mu kubinsana naye abantu abangi tebabawangula tebabawangula essaala y'abangi tesingika naye nga mbasaasidde nnyo waliwo n'embeera endala eyaliwo awo emukono muto wange Honorable Kibuule
ne yafunamu ekyekango ekirungi ye Katonda yamuwa second ayina kye yamulaga era n'atereera musajja wa Katonda. Okyawulira ye Ndoliito aje esimbya buno ogwedde bate esimba yesimbawo era muli mama yinamukuba akalulu n'agamba okyawulira ye Ndoliito ne kati bano abaana b'omugenzi Kalangwa ne famire ye bayina obudde kati Katonda abawadde chance. Mwami Salomo ebyokufuna ffenna tubyagala ne tofunanga teweyagaliranga mu maziga g'abantu okufuna tukwagala ne teweyagaliranga mu maziga g'abantu okufuna pakasa ofune Katonda akwanukule naye totwalanga ekyomuntu ye n'akaaba gwe ne weeyagala twadde akantu teweyagaliranga mu maziga g'omuntu omulala gw'osanyuka oli akaabe dibasanyu kyeri sadipwane kantu nakakulu ako teweyagaliranga mu maziga g'abantu abalala. nze nabiranga bati balina mitima ze awe wange wembeera abaatuguza basigala nga balinawo kapaati akalimu ebijja kuba abaana bajja batunda ne balekawo ewaziikwa nyaabwe n'abafaala nga basatu. Waliwo omwami omu neiba wange sijja mwogera bera kyengulungi bwawe najja nange akantu kano wakitokatwala moze banyiniko simanyi oba bakatunda kati tandika okulima ng'oseeteeza koza abafu babule bonna wetu babule ozimbewo bonna wetusula waliwo abafu nyamba Katonda kati abantu balina emitima yali ava Maserengeta abantu balina emitima nga gyaguba ako obuntu kavaawo kakati naye nga kyali mu kugamba ffenna we tubeera ku ttaka eryo gwayogerako yoyo gwagamba aseeteeza naye yalireka naffe waali we tugenda kati muli osooka gamba nfa kinensi kiki ekinseeteezesa waali wennyini buli muntu yenna gw'olaba ku nsi kandideeti waakufa era agi ng'otujiridde ng'oli mukambwe leero buli muntu kandideeti waakufa ate bwe kasozaalibwa ekiddako kuba kufa ate affe tera teyazaalibwa yaki okufa buli muntu yenna kandideeti waakufa oba oyagala oba toyagala era bwe tuba tusaba ffe tebagamba nti nsaba Katonda ndeke kufa ogamba nga bugambye ompe enfe ennungi kuba kufa gyekuli ojja kufa naye omugamba munnaye ayi Katonda wange oba otuusiza akaseera ompe enfe ennungi naye tolina bwogamba nti nsaba obutafa okufa ojja kufa. Menda buvidde bw'omugenzi Sheyinkata ennaku mbadde bajja nnyo ku Facebook page yange ng'ayogera kufa agamba osabanga Allah n'akutaasa okufa kw'obulumi n'olwala emyaka emeka Allah akimukolera. Nze ne jjajja wange awo twali ffenna ebusaabala jjajja azaala maama yafiira ku myaka 16 yafiira wange wennyini nali mbedde n'emyaka 10 ne twali nga tutudde awo oluusi muli ayo n'agamba sirina kye sirabye Mukama Katonda ompadde obulamu naye nsaba obutatawaanya bendi nabo njagala oleke kundwaza bbanga ddene era yalwalira ennaku ezi. Katonda ayanukula nnyo ayanukula awulira njagala bbanga neebase agi enfa y'ekiwatukira ate tebagisaba mu busiraamu tekkirizibwa ate nga neebase bakiwatukira kati saagala kulwalamu enfa y'ekyekango mu busiraamu kibyo gisaba ati mba neebase bakeera nafudde omuntu osobola okulwalamu awo olunaku lumu bbiri ajonza okulwala ennyo ebintu byensaba bye baatuyigiza Allah atukingirize nga tutuuse okufa omuliro accident okugwa mu mazzi Allah atukingirize enfa ezo abwaiteri nfa okufa konna kuba kufa naye banneeba olwala ennyo okyawa banno omuntu abeerawo myaka 2 nga mulwadde natandika kufuna ntondo kati Salomo natandika kuwoza bakasuku gye bali obaleseeyo bali ku mirimu bakola kale bakole naye nange nali nkola kati n'omugamba kati nabo bajje beebake wano nabo balwale balina okukola emirimu
kati otandise okufuna entondo mpeereza kabaketi ate maama Jaden waali yagenze mu birthday z'abanneejo agira kuba nsirise ne agingumidde ebintu alloba yandintutte ate wadirwala kweyo endwala y'olukonvu banga wapakasa anti waliwo omulwadde alwala ng'ate n'abazze omulaba abawaayo entambula naye gyaffe byakolanga n'omulyala agamba you get ice cream oyo agenza atya amiisa omumanyi otegedde kati waliwo omulwadde bwati tagenda kumenya miisa omumanyi n'abantu babeerawo tezivaawo abamuli ku lusegere si kulwa alogootanamu pampandiikawo kano kapoloti okatwali babeerabeerawo awo nga bakuli kumpi nange nafuna mwaka oguwedde ezi yalogootana ne bato bange omulwadde alogoota twali awo n'agamba yalwaddewo okwogera ajja n'agamune ng'onfaako gondetedde n'akatunda ngamba naye Shalom kyenkwagalako watwala amagezi g'abaaba wange Kaweesi gogo yatenda amagezi aji otegeeza ambuzizawo aji otegeeza n'atuyitawo kati naye aji Katonda Kaweesi yali ategeera bw'ati bannange ye mukaddewo bino jja bijjamu nedda aji ali mukunjerongera ku seti nina gwe nasikira nze nabe nasikira aji nembuuza Kaweesi yani gubanzigulamu ge magezi ge gawatwala aji mbuuza bubooza katonnebesezza okubuuza ekibuuzo ge magezi ge natwala kati aji ekyokola kyaki Kaweesi nga yali mugezi aji onwana yali kagezi munnya yali sharp ng'obongo bumwese ne bamunzibulamu ne balijako erinnya lyange kati naye abaana si kirungi kubabbulamu nga bato waliwo erinnya ly'omuntu nga w'amaanyi kati yeetaaga kumala gabbulamu muntu nga muto tumale kulaba ebikolwa ng'akuze ali atya muti ekivuuka ekyana ne mugamba kibbulamu kitammwe nekikula mu myaka 2 nga kitandise omwenge n'enjaga mukinona ku kkubo nogamba ono ye taata ono nyonna ate muneffe amanya gawaffe matono ffe waffe esinga okukozesa mala buli gwosanga agamba ye Buyinza Kaweesi Muhumuza awumuza amanya gaffe gonna agasinga Muhumuza abantu nga mukweka amawanga bulijjo tugenda twogera mukoka n'okingako bulijjo tugenda twogera ebintu gwe Mukama awumuza Mukama awumuza bakyogera bwe batyo mu bulamu bajjajja mba muhumuza Mukama awumuza ne mwatusensera nnyo kati tuli awo aji mpikira waawo kati ntutte Minute Maid ntwala Minute Maid nga ayita omwana yali awo ali amujjanjaba leeta akatabo ng'awandiika mu kikaaya nkuwaddewo naga atayogera ebino muli kodi nga tunazi kodi kati aji ntupyate paka tujjanjaba abalwadde walogootera mbwati ayogera ebitagatta audio nkuwadde waawo mu kikaaya waliwo nno omulwadde yalwala n'alogootana n'agaba ebintu n'akamala mu myezi 2 n'awona ng'akyalina ekintu nakyali influencer ddagala maso agenda mu kooti nekubira ng'ebintu byonna yabimalawo maso akwekubira ndibwawo aji mu kooti wane bwali mu gusujja kati kujja kuba gwantuka ku mutwe nga yawandiika n'ateekako mbiga byentegeera bulungi malagagaba kati gwa guntuse ku mutwe omusujja omusujja gwa guntuse ku mutwe baddeyo ne bakebera ne bagaa tugende abakugu bakebera obwongo mu buddo bwe yali ati lwaki oli abaalemerako nnyo atwala ebyange gwempadde abigaanira gwe manya omuwadde mbagamba nali ngezesa ndabaanya ali naye wamisala omutwala ati buli afa bamukaabira kati nabaawo okkuba akalulu
abagamba abagenzi badde nabaga tebadda abaga tebadda bebanje era abagenzi tebadda senga batekekawo akalulu baga tuga kuba akalulu mu family ya mwene mwagala jjajja mwadde akitammwadde abagamba dde mwanike emikono tadda gendo kebere boxing egamba tageza nalinnya kuno sokanga mwaka abanga afa bonna bali mbintu ya musajja beyagala agenda atujjeko ebya bonna beyagala we abimu babitunda agenda kubuuza ibana babeera kuno nga balugave kuno nga saleka ko balugave no sister kali aferi abantu be munange munne jjajja bwagiraawo omwana yagala nalwalaawo nga tunogira abantu bali mbintu bya bagenzi bagate badda nga tunafuuka bagenzi amu agifa abeereetera olunaku lwajjo King Saada agenza okukola bamukubira ku simu twayogera ku kinaabyo kusinza ku sitaasi ya King Saada kanji kulage wano si byange yagambye Palaso ayagala kunzita ekiri mu nkambi z'abo abaana ate kati ekinneewuunyisa n'ekinnuma bombi tebakyali baana bafuuse basajja babuvunaanyizibwa balina amaka gaabwe balina bakyala baabwe balina abaana baabwe kati mubeera mutya nga mwolesa eryanyi era nembuuza poliisi mu nsonga zino eri luddawa mu nsonga za King Saada erinda kusiba obuguwanga omu ku basse munne poliisi kati eri luddawa ku bintu by'abo abantu ebintu babikomyawo nabaka abavubuka era twali wali nga balumbye yewa mukunja semane mukunja alumba bandi ebyo ensi yaffe yatuuse ddi okwerumba kwa tujja kufiirwa abantu by'okusaaga kyekinga poliisi kinereke kitwalanga kyakusaaga ebintu babifiiramu abantu twalaitiri bifiiramu abantu abo bombi bayitibwe tumanyi bafaaki uno King Saada kapalaso kabadde kanzise aye naleka ebifuula byalwali ate ne muto wange Palaso ensonga aleke zikwata bwati omanyi eddakiika ezoonoona obulamu bwo obw'edduniya teziba nnyingi osobola okukola akantu neweeraba ng'omuwanguzi naye nga obulamu bwo bwonna obusigaddeyo obwonoona osobola n'okutta nga tossa essaha nobawo ekijja oba saha asobola okulumba enkambi ya Palaso naba nga tasaani tase Palaso noba mu scandals oba n'okasukayo ejjinja nerikuba omu ku baatambula nabo oba be babeera bagadi nze naafa obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi obwonoona ate ekirala mwami Shalom si buli muntu asse omuntu nti bamukwata nti bamulaba naye sirabangayo omuntu asse muntu wa bwereere n'asigala ku nsi kuno ng'ayina bulungi kasita kakutanda era wayitawo ebbanga esinetera nti yatta omuntu wala atimba gwe batattira bwereere newe mutumusanga ntomala gakuba bamuterawo ejji n'alirya mumutta okubba ejji Kimba tamutira bwereere ngo lwaki tosanze kyezinzaawo kyebasa kya kiyinza otuluma olina kuteekawo ekintu nekikibba oba enkoko naba nga alina omusango mu Buganda kiri mu Buganda naba nga omutidde ki ensonga netebatta wabwereere lwaki otta omuntu w'obwereere nabatabye nakubba kuba gwe abamuwadde abeerabbi aba yalundirawo amagye awo kati ng'akugeza oteekawo egitimba nga tannakuluma timba tagoba timba ateega buteezi timba si ekobula obula mulala ogw'omusota timba asiba nkata bwati yo yasiba ente n'aginyunyula negolole tenagimira era bwamira ekintu kati n'akumira wano asobola okuweza wano ewiiki nga tavangawo nga yakkuta bamutiraawo kubanga babitta naye nga kyo kikuba nkata yonojja n'ogirinyamu nekitugga kati gy'okuma okulwana nga kiwulirawo oli nga kyongera nga kitugga ate buli lusika kimenya ggumba kuba kirina amaanyi kyo kyekwata eri mu muti nekyenyweza nekyesika
Mukwesika kyo kibange ekisiba omugwa. Kachima chikulenga nechikumilanga chimazo kuniganga. Anti oba wegolodde. Ne ensonga za muto wange Palaso ne muto wange Kisa. Ensonga zo bazibalemi okumali nze kyensaba mbi basonyiwaga babireke ebintu. Bijja kwonoona obulamu bwabwe abaana bali bulungi. Bavubuka boga nti bali bulungi. Mukyaka kasaani. Ensi yamanya dda nti muyimbye. Ensi nemanya nti mugaggawadde. Ensi nebeegomba. Kati bali mu kakasaaki. Kati twagala kunoonya akasinga maanyi mu kkuba ebikonde. Baagala ki? Twagala ndongo. Twagala asinga kuba ndongo. Kati okulwana kugasaaki. Lwaki beerumba? Bajja kwonoona kubuulidde. Bajja kwonoona obulamu bwabwe n'ekibi. Wano police tennavaayo muntu agenda kuripootinga kuloopa. Police nga tennavaayo kukola statement yonna. Tebayinza banga tebaloopye. Twatwalimu element y'ebijambiya, motoka ya Ssaabaajono. Tebasobola butaloopa okujjawo nga si bayivu ng'era si bagunjufu. Kati mutaloopa mubaako ekikyamu ku mutwe. Omuyinza okutuukamu eyembera ne mugamba nti twabira essaawa. Muntu wabanga kukuba essasi ne beeyita bbali genda omuwaabire. Olwala ajja kukuteeba. Kati tozannya. Omanyi Kulamani Kawooya? Yoyo Kulamani Kawooya. Bulijjo Sky Soldier amwogera kubanga ayambidde emyaka 4. Mugambe. Kulamani. Ono agambye mamanya sibanviire. Owaye. Salomo agambye mboyingidde emyaka 4 yakola wajja ne muzeyi Mukaabya. Bagenda ne balwa mu kyalo. Kati ate ekyegendereza buli omuntu eyalwa mu kyalo. Attira kiri ekyeyalwa mu kyalo n'agitta. Okimanyi nabagenderera abantu. Attira agigwe begendereza. Emyaka giri gye baba mu kyalo katugeze bwe kiba gyali 17 oba 2. Agatta kati n'atandika obalaga atuukidde Nakawa. N'ajolongera okukalya. Kati Sholomo gy'omukyalo yagitereka mubuuzeeko. Wagwanse. Bulijjo nda musajja wange Sky Soldier. Akuliko nyangamba Kulamani Kawooya ko tava. Anti kati olaba Sky Soldier kamanyi endongo. Kamanyi ekisoka kamanyi patani, ekirala kamanyi lyrics, ekirala kamanyi life style z'omuntu ali ku muzuli. Aje tozimanyi? Siri ku muzuli. Negenda ku z'omwezi 12. Ono yimbe waaji. Kati ate kirobozi bwatayimba ani ayimbe. Yagala kuyuwa kivu. Kulamani otebye n'endongo. Bannange olina olugendo lw'endongo. Yo kanyinyonyola kutoba kutya kogamba. Kulamani atebye n'endongo. Banyumiza abayimbi bonna be yaleeta. Yaleeta nani ati kati baba kunyumiriza batubuuli. Yayimbako ne David Lutalo nga bakatandika bonna. Banna muleeta. Ne banyumiza abantu bangi. Naye ne ngamba ye nga teyereeta. Kati ali ludda. Kulamani balama. Taliyo. Ate oli kibalama ye mulalo no Kawooya. Kulamani Kawooya ye. Ono kulaba. Kati ajo olaba. Ojegendereze abantu era ensobi era zezimu zifaanagana n'eri. Ogitegeera. Kati tosobola gamba muntu. Kati aji gwe wali mukwano gwa Abdumulasi. Ogitegeera. Kati nga nabbe tuveringa tugamba Abdumulasi yaleeta kapo. Oba kapo yaleeta Abdumulasi. Gwana gambye nti buba mukwano gw'omuntu. By the way, ndabanya abantu nga bakikozesa. Nti gundi yaleeta gundi. Njagala mumanye nti abantu basobola kuba mukwano. Kati David ng'omuntu. Ye yafuuka mukwano gwange nga yakajja essite. Bagitegeera. Naye atagenda okujja essite nga already nze ndiku. Nga akuba emyaka nga 2. Kati ngolo nina mmeka kati. Kati bwe mba nakuba 2. Ye ya celebrate nze 15. Myaka 2 emabega. Ya celebrate nze 15. Kati batugatanga nakakuba 2. Jukira togamba ze nazaalibwa. Ogamba je nakakuba. Kati eja 37. Mine emyaka 37 nkuba. Kati natandika kukuba kwemeka. 15 ye myaka 5. Jimulabika.
Kula manyalo ano people power. Aliwa. Our power. Chechi tofu. Ndi ku people power. Our power. Mu kibiina. Ndi ku people power. Our power. Mu kibiina. Naye ekibuuzo katuli mu kwogera ku myaka. Nti kati bwe mbabo ekityo gwe tomanyi nti abajja ku myaka 15 12 nga bogamba bali kado omuto kati bali ludda. Kati soka nzompe kale ne bwe mba wa myaka 5 soko mpe ekitiibwa okubanga abamu baali. Yema enteri omuntu yayimbanga mutono asigaza linnyanga akuze. Ajiweba. Ate muto. Anti muyogera yomu. Yayimbanga muto. Nga mwana. Na kufanno mu America totandikira wano. Waliwo yayimba bayitanga buyinza. Obaye buyinza. Ligwawo ne ligwawo ebintu byose. Omanyali. Naye mayinti no yatunda ennyimba z'abalokolo. Yali wa gospel. Allah. Ate lito tamu. Soko muti kulito tamu. Lito tamu nga wa myaka 6 yali akuba. Baby Gloria. Kati yagwa. Nkugambe teri mwana yayimbanga muto. Nga akyaliwo mu bukulu. Ne mu bukulu n'ayimba. Kati mujja mala musula ndi mutuwayi. Fresh kid. Kati mukulu. Ala akyali mwana. Fresh kid era muto. Ne kano ka Fresh tabu kyali bwana. Bakyali bana ba. Kati olina bimbuza. Olina bimbuza abali ku university. Tubuza myaka 10 maso no. Era kawonya obo kyalo mu ndongo. Kati waliwo atenga nono mu kantu tagenda kuvaawo. Kati gogenda kuvaawo. Nze banyaga nabasaba emyaka 5. Nakatambula keji. Waliwo na wana yatugaze kufuga ena. Nze kula tujja kugira kamera katukole. Leo tuchatambula kale munna ajivako. Nze mukantu nasaba emyaka ejo. Bonna bagamba. Nakatambula keji. Bonna bagamba. Lero najimala. Nganjiva nga abaneka channel eno njikutte. Njiwadde muko. Tujwadde muko dukanya channel. Tujwadde mamije jebbi mukole. Bajja kuvumira kuno mamije. Nga amanyira nga naye akola. Nga naye avuma. Atajja kuvuma ajja saka musisi. Waji swaba nga mpezeze emyaka. Nkuzeeyo. Ni myaka gya bakadde baffe nange njogera ku fresh kid. Kyenjagala okubuuza. Nedda omulimu okulaakulanya mukulaakulanye. Bw'okula ebyo byovaako. Abantu bangi bali mu mawulire nga teboogera bye mwogera olw'emyaka gye. Okyuka na myaka gyo gigamba ki? Ogenda ofuna okunoonyereza okwewaggulu. Nova mu ndowooza egamba Simaya gundi yalwanye ne gundi. Beekubye. Kati bino bivaako. Emikutu mingi nnyo wano. Ng'yo tebabyogerako. Ninga tigitambula. Mbeera gy'amaanyi. Bulungi. Haji weekend yabadde massive era ekyatambula yabadde ensufu nnyo. Bannayuganda baffe essanyu. Haji. Babadde ki? Bannayuganda bali very happy. Kasita balabye police ngegenze wabadde speaker omukyala Anita. Ate nze nabadde simanyi nti neighbor wange eno side y'Ebusabala ekigo. Speaker abadde neighbor wo. Abaana baŋŋambye waawali. Kati omanyi oluguudo lwaffe baaluggadde n'olugenda eri Ebusabala. Omala kuvuga n'oddayo eri ekigo ku mirembe village owayitebwa otyo odde Munyonyo. Mutani wange n'aŋŋamba nti waliwo Honorable Tayebwa eriyo wa speaker side ye. Bana abeera wamu. Ebali side. Tayebwa ne speaker. Anti eyo walengera otuzzi. Akawewo. Asula kafesha ka. Kanyaka kyakafuna. Ani. Speaker ne deputy speaker. Nate kati wali wasinga n'okufunira empewo. Obudde buno buli budde bayambadde jacket. Speaker. Abawulira empewo. Yaji badangi. Nyabo. Olaba bina olubuto bye lwesiba. Constipation. Ngo tofuluma bulungi. Bw'ofuna ebizibu ne bw'otamira ddagala. Lutabuka. Wakana okulira. Tokamba. Nzukuru avudde wa. Kati no yempoja. Mpayo kachayi. Haji watuta. Nenga gocha. Nga gali spiced. Leta amatanga gocha nsoka gakwatako wenti mpulire. Watya ne kachapati? Sagala chapati. Bantu bangamba sigezanga liko. Banga tuli mu nnaku za zulu hijja twazitandise. Era atashevinza atasaze enjala tokkirizibwa. Mpuzinga to sale. Fetwe teredde.
Era jjo nagenzo gira bwenti ne ke kasaluni kano kwalaba kadai twategedde ennaku za Zulu hijja ezitandise twazitandise tusaba Allah akkirize ogenda kusala nja kusala mbuzi n'abakkiriza nesa embuzi nga 3 atagulidde muddala ente osinga ate manya embuzi ente naza Jaden sizange ente naza Jaden gula kuza Jaden tenna sente Jaden ayina ente yazigula mmeka buli birthday mugulira ente kati ayina ente 2 ate ono omwana omulala goyina ng'obuli azamanyi wabukeera mwana gwe naye alina byalina olina obuli amaze amaanyi mu baana bo ng'okyalina abaana babiri otandisa obuli azamaanyi tosiga bukyayi mu bantu agi olaba ekibayita okuba n'omukyala ewaka nga yazaala omwana abantu balowooza nokulowooza nti oyina omu oya Jaden mukazi wattu oli ali eri agi nvaako bane agi yabirese mama mugeye ku Semitone construction kati agi kankube n'akalango construction company abakuba plans z'amayumba balina interiors bazimba hardware basangibwa Kampala na Bingo ku 0758821603 ne 0787943539 Comedy Store tugenda bao myaka 10 agi emyaka jagundi ja Comedy Store Alex Muhanji badde nangawo nigwe abantu basanyuse weekend yonna nga bagamba tekirabangako omukyala Anita Amonge yavayo n'agamba I was chosen by God to lead this parliament and it's only God njagala kalika zozi baganda bakakasa okunyumira make sure nti abadde bwati make sure those baganda don't get the numbers abaganda olowooza tebafunye numbers banjani baganda bamaze ne bafuna numbers naye kyokka kankubuulire nze siri muwagizi wa gavumenti eno naye ekintu ky'enguzi kisusse bembeera musazewo okukwata abali enguzi okunoonyeza ku bali enguzi muleke kukoma ku Anita Amonge tagirya bwomu sente z'abannansi ziri mu bantu batono nnyo sente zandibadde ono mu Uganda osobola okuŋŋanya abantu abalina sente 3 nga basinga Uganda obugagga nga bazirina muri asinga Uganda obugagga aji so mu nubagatta ameka 3 nga basinga bu Uganda yonna obugagga aji kuli bagagga Uganda ngagga anti wali gwe webalya ku by'abantu ng'omuntu wabeera mu motoka n'agamba ne bannayuganda baguze tulina amamotoka laba jaamu nombuze yero kale goli ku by'abantu ko weetadde abantu tuve mu kyogamba tugende tukwate gundi yekka gavumenti etuule eyita abakozi ba gavumenti bonna buli omu atubuli yafuna atya ebintu ebyo mu bbanga lyakolera kinyasoboka aje ekyo ate olwo ekiba kikuleme kati okwata wa bwereere buli muntu abuuzibwe yafuna atya byalina oli abantu webeegaana ebintu si byange obuze garden city yani fenga tumanyi nyinyi waayo fenga tumuwaayo eyo yagunde eyo ngakuwaabira okumusalako ebigambo n'omupeeteako ebintu ebinene weebitali bye amatu g'embuzi basobola okwegaana ebintu singa tusaba kakiiko agi kati oba kuba muye mwami Museveni ndozali Smith kati olaba jenooyo deno Muhoozi Kainerugaba n'akeera n'akola obwannakyemalira n'abadikiteeta n'agamba tugenda kukyusa nooti ya ssente buli muntu azireete twakubye endala tubawadde omwezi naku 7 kale mwezi oyinza oba abantu webookya ssente bazikumirako ddala omuli enkoomi ng'aye tazireese oli serious bambuuze gye yazijja ona agikuwa otugambye senga Jeno Muhoozi akeera ku makya tuya kukyusa nooti Jeno Muhoozi n'agamba bannayuganda bannange tugakyusa ssente eza Uganda bubadde ennaku 3 muzireete tubaweemu endala nga bakola nga bajja mu buyinza osobola abantu bebookya ssente ng'ate ozitwale bambuuze wazijjewa zonna owulya nti omulala ogamba ki ekyakola oluyira lwaki ndigundi azikumyeko omuliro
Ya untusa kutusa mu dola aje. Nziza mu dola. Basobola okukikola nga kyakugwira nga bwe walabye wano. Kati gwe munnaku nnyaba bakuga nti ani anaaba sipiika obadde oyogera ki? Nze bujja manyi mawo. Nga ndi muntu. Ndadde sikirabawo. Nze bulijjo mmanyamu nga nejje bamuyita simanyi. Nakyo engeri mawo gyayogeramu ngeri yali akwa tugakyeka mawo gwe baleese. Amongo kati honorable mawo bamuleetanga bano basajja babeera ku nnyimba ekiro. Omutamiivu. Muli basezi. Ayimirira eri ku nkondo y'ekira atandiikiza mpola. Bulijjo temuziika. Ogenda bagamba ensonga ye nno ntuufu. Yogedde akantu. Mawo bamuleetanga mutamiivu. Kulumbe. Yali eri bbali. Yogera ka. Kuteeka yaako. N'agamba gwe vaayo eccupa emu. Abanamulamu. Mawo bamuteekaawo we batyo. Ayimiri n'agamba batabani ba Kamada mubbe mwanyi. Noga. Katonda atandika nawe jjawo omwenge muleka ayina ensonga. Ayina ensonga ye. Muleka ayogere bannange. Kati bigenze byetoloola mpola okukakkananga mutuufu. Yatandiikiriza mpola. Mawo bw'agamba enguzi esusse mu Parliament. Esusse mu Parliament. Kumbe Mawo bamusindika ne bamuteekawo asuuleyo. Kati walabyewo nga bagamba nti Kaliisoliso agamba n'agamba nti natandise okunoonyeza ku bintu byabadde sipiika Anita Amongo kubanga bamwoyo gwa ggwanga bannansi bampandiikidde. Baliwa. Ntwawandiise. Gwe nani? Bamwoyo gwa ggwanga. Gwe oli mu kibiina ekyo okimanyi akikulembera. Wekira kya mwoyo gwa ggwanga ekibiina. I thought mwoyo gwa ggwanga yeffe. Nze naawe. Chairman wammwe yane yawandiise bane bataddeko emikono. Saje mu meeting ye naye seba mwoyo gwa ggwanga. Nze njagala nkubuulire. Ngoyagala omale wano enguzi. Noti sente zikyuke. Abakozi bonna mu gavumenti babuuzibwe buli omu gye yajja byayina. Aje kyonga kiraba. Kituyina okukola. Oba kati amujja gamba babuuza amu nga banene. Abamu ba general ba major brigadier minister. Tetunaba kukuba general basibye wano. Abamu baakava. Ab'engulu. Abamu baakava n'ab'emmaali. Kale. Mbukale. Kale. Abamu ku ajene bali basibye empakanya. Kale basibamanyi. Obasibamanyi kale. Gisubiramu. Baba baali b'engulu abo. We Chemmanga. Baba sibye. Gimusirikale ki? Amaanyi golaba agali ku mu Anita Amongo kati. Asobola vaana agendeko eggulu oba ekapeeka. Agenda akebereyo ko. Waliyo ki? Waliyo ki? Ati nga tunoonyereza. Buli muntu afuna atya. Abayimbi nga abeere eggulu eyo. Naye gonna ova eruzira. Nedda agingambye eki. Oyagalayo? Walekayo mikwano gyakuddayo. Eruzira saagala naye kyeŋŋamba. Singa agi. Amaanyi ge batadde wano kubaka tugamba bakola. Ensyo nsanyufu. Abantu bayi balina ssente nga kapa tezibuuka. Jibe bigambo bijaba naye. Kati ekyo kijirewa. Abantu balina entumu ya ssente nga kapa ne weyeekasuka. Kati kapa akolera mu kyalo. Nze nkubuulira. Oli alina ssente na kapa ne weegiye teswazibuuka. Nga nnyingi. Nga zoogu. Nto ebitufa ntubanya ssente ayi. Byennabulidde bagamba mbu. Nasa mwami Salom. Omanyi bayita omuntu okukera ku makya n'agula emmoloka ya bombi 3.5. Baagimuwa kirabo kya birthday. Omanyi otuukira mu kiraasi nga ku mazaalibwa go bakuwa ekirabo ky'ebbiliyoni 3.5. Omanyi kiraasi mwoba. Anti ayinza obba mikwano gye nga Dangote, Sudiru. Baba mikwano gyo gwe nga wenkana otya. Naawe oba mugagga. Keze motoka nyavuddeyo kalumanywera. Si yokka. Obaye bali bazi bakiraba. Babeera bakwetegereza gwe bagga nti Mawu yakatandika okwogera. Ne lwaki aje? Ono Mawu nga
ng'omukolo gw'olumbe yagukyankalanya dda naye kyokka ssente z'abannansi zibbiddwa nnyo ekituufu nze kye ŋŋamba bannaffe abatufuga ekintu mukyongeremu amaanyi ekya pulezidenti waliwo wano abantu abakwatibwa n'amabaati baasibako omu ate nga n'abaati baageegaana. Thank you. Eyo yali saakitegeera selective justice wamuyita FD7 newandiika tutya selective justice bakulabeko mu kamera osanga ofuna obufumbo bantu abaga okuwasa gye bali eyo aja terabba wakabisi tona kabisi aje wakabisi akuze aje akuze myaka nze ndi mukulu ono wendi ngenda mbukadde selective justice nti ku byamabaati batusibirayo abantu babiri be twatuuka wano waliwo abalala be baakwata okwali Honorable Cisse Namuju ojjukira zaali no biliyoni nnyingi empitirivu pulezidenti n'agamba bannegaide ne mbasonyiwa pulezidenti ssente ezo eziba zibbiddwa si ze muntu nga pulezidenti za ggwanga ffe bannansi nze agula sukaali ne bantolako omusolo nze gwe babeera babbye ssente zange zempadde omusolo ne zitatuuka kuleeta kola nguudo nnyingi ne zitakola masomero n'amalwaliro nemutabaddagala pulezidenti ng'omukulembeze omuntu alidde ssente z'abannansi amusonyiwanga atya ate ayinza obba amusonyiwa ssente naziva mu kitavu ky'eggwanga tetwakimanya pulezidenti alina okusonyiwa omuntu nga yabbye ente kisozi so yabbye ssente z'eggwanga atukulembera bukulembezi mu kiti ky'okuba omuyima ku lwaffe netusonyiwa atabbye ekintu kyaffe amateeka gayina okukola buyo nga babbye kikye kya buntu kubanga bwe tunateekawo nti abamwetondeyanga abasonyiwa okwetonda nga omuntu abbye ekintu kyangu eyakedde yeetonze dda yasonyiyiddwe mama monge asobola okwetonda namusonyiwa era nze sinnakyammuka nnyo gikyanyukako tuyagende emmotoka buyinza okukeera ku makya n'agamba muwala wange musonyi kati wano mwakuba enduulu nga bakutte Nameere Nameere yekka wano mu Uganda mu byafaayo yekka yanuneddwa dulooni n'agifuluma nga enkeera ng'alina lipusitiiki abantu bava mu dulooni ezo nga balema dulooni eviikamu kyogedde okiwulidde ogambye kyoyogedde ogambye ebyafaayo bya Uganda wano Honorable Nameere yakayingira dulooni n'agivaamu ng'alina lipusitiiki oyo yadde mukwate yakoze ekyafaayo bamuyise buyisi ndoza ne bamutwala ewa mukama mugamba nti eyo obula kwata wano twagala oyogerewo oti ani yakulagidde okwogera ebifaanagana bwebiti kale ddayo eka kati omuntu gwe batumiza obutumya ajje banyumyemu yavuddeyo gaba bikyuse gwe dulooni ogimanyi anti nga mwaba mututte mu maaso ga mukama we ka muwala wange kiki nange wana abasirikale abakuuma Katikkiro bayinza okunnona nimulowooza nti bankutte mukuuma ddamula n'aŋŋamba nti omuganda tayogera bwatyo ensonga z'emmengo ziriweki nzire era njogera ekyo kyebaŋŋambye kati nkitegedde okitegedde bulungi twacelebratingidde bwereere bifu okukyusa olulimi yagambiddwa mukama we era naye akyeyogerera agamba nti NRM gwendaga yoyo si wagamba kati bwe bamugambye ate mami anti mami singa ojemera ekibiina mami agambye yabitadde kane kyemanyi awandiisa alina ennaku ku mutima awandiisa agamba lwaki omuntu akolera example kampe ya NRM abasinga bakomekeza bakukuluma waliwo kavidiyo akatambulako omugenzi tamala emirundi ng'agamba NRM eringa Katonda Mwami Shalom n'abantu balekerawo kweka mukyoga nti nkola NRM ng'emutwala ssente z'abannansi ezomiwa omusolo babakwate balekerawo kwekweka muga nti nkola NRM nga butwala ssente z'abannansi
nze nalinga luzira nga ndaba amawulire abantu bali eri bukoma nsimbi tebakanoonya bali ku bugaali speaker anoonya akalulu bo tebanoonya abalala bonna babbe kati abanoonya akeeri antonde bagende babbe mwanyiza abannaabwe kati kyemuli mu kusalawo bamutandeko amaanyi mangi kati waba wanoonya akakyagulanyi poliisi kati ogende wali ku kitebe emijoozo gyeyo gyabwe nga gwe oyambala bwofuluma bwogenda mbwoja nga nze nanoonya akalulu abantu temwerimbika mu kigambo nanoonyeza pulezidenti akalulu awo okyunya abantu awo we mukutta wennyini mulabawo mukwate abantu bakyakwata abalala aji era bakwata omba batulyaza amanyiza ensi ngagga nkubuulira era Salome teriyo muntu yevuma kuwa musolo naye kikulu gukola ki mutusaza omusoro fine naye gukola ki kale oguweyo ng'ensi etambula bulungi ngola kigukola ninumala okumusolo n'oyita muganya g'enguudo kiruma nogende mulago nga teri yadde panado imulago bo basoma kuwandiika bbaluwa eryo gende wandege ya mufamasi olugule ate nga nfuluma mu ddwaliro lya gavumenti ekkulu genda mu famasi esooka lwaki ngenda ni munda nno mu ddwaliro bateekamu famasi ennene oba eriguzaani ate nga no mulimu ewantu ewali eddagala ly'obwerere oteeka gwolabye katunda emmere mulumbe kubanga emmere yabwerere era bw'oteekayo resitoranti mulumbe yonna ekudibako haji kati kino kirekawa deputy speaker Mamitayebwa ali sefu nze sinnakyamuka ondaba wano tweyo Savieti ema buli bakujjukiza buli kaseera ne Savieti amale bajjukiza kyanyukamu aji waliwo ekikyuse wadde osubira omukyala amaanyi g'abadde alinago aji kana abasirikale baba mugjeeko ali house arrest ate yandibadde n'abasirikale ng'ate alina bamukuuma kati abangi kati lwasinga n'abasirikale abangi omuntu okukuuma abasirikale baba batya mutuusaako buzibu kati golowooza osinga mukyala anitamu nga abasirikale abangi oyinza omusinga kati abangi abamukuuma kati kumpi benkana ba pulezidenti buli wadda kati oba omanya takuuma kale genda omulabeko otya kati ate oyo bukuumi obulala ayagala bwazi kyala aji bamuli bwajinze bubi bw'abanga omukyala teyalyanguzi ne banoonyereza nga teyagirya kuba mukozi kize hard working woman yejjeerere naye abantu bonna bemusuubiramu okulya enguzi bakwatibwe buli ateebereze yakwatibwe yennyonnyoleko bannange ensi eyavuwadde nnyo nze nali nagwamudde amaanyi pulezidenti yennyini gwe tugamba nti oyo ye mukama w'abakulembeze bonna bali mu Uganda ku kyenguzi yakwata muggo gw'amakabyo n'akumba corruption walk kati nze waka bwe ntandika okwekalakaasa nti abaana balina empisa embi gaba gannemye ate nzira mu kwekalakaasa nnamula jayo nzo obugamba nti bagenda bbawa mmere oba onyereza nnyo nesikera bugeezi nange nenkwata ku ttama nenneekubagiza naye nga kati waliwo kati enkyukakyuka agi mu kulwanyisa enguzi waliwo kati ekiragamu kati alesi kati waliwo ekirabibwako nga ki emmotoka olunaku olwaleero zitwalibbwa Rolls Royce ne Range Rover endala ebyo busammambira abantu balina ssente za gavumenti abantu balina ebizimbe abantu balina amayumba nga gakusulamu ng'agimazeemu emyaka egi nga waliwo sayiri ensonda gy'atatuukanga olw'obunene bwayo ng'ebisenge tabigendangamu wali ennyumba ya sipiika ey'ekigo abantu bagende bali bulijjo bamanyi nti woteeri ebyaddala togiraba naye kati okugjako omululu gwe tulina nga yagikola egenda kubeera mu baani bantu
Bani kati gwa walabyewo. Omuntu akola ennyumba bwetu nga tebabeerawo basatu. Siraje Lwama akedde ku makya kubokedde n'agamba bagifuule Cancer Institute. Nyumba speaker yeka nyumba nyingi abantu ze balina ebizimbe nga bisaana kuweera referral hospital. Bontonda abantu abayita onda babuuzi. Buli omu yafuna ekintu. Oli ng'asula mu grade B. Agirimu ogwo. Kyokka ne bannayuganda n'obutamanya muno mugamba bannange tufe emisolo bantu babbise nakubuza gwe bakubyeko ki mweyogeza kyogera nno kiwuuba sukaali mu ngalo ano gamba nayo waafu ya sukaali agiyina bamaze okumunyawo abuuza gwe bakubyeko ki tusubire ajo okukwata abantu abalala wakyaliyo abantu abalala ajo abayinza okukwatibwa be banaabatandise nenze nda bulijjo bikomaawo kuno kanzo baji kanjawulo nze ndabikomaawo Honorable simanya bano namuju waliwo yoyo bamuyitani oyo atera okutambula ne Piero yo musajja omukulu bane bamukwata namu eyo November yani oyo mwami oyo Mike Mawanda baba kolachi ne Piero ejja kukola kireka Piero yakaze ko na Uganda wabi omwogezi waayo ow'ekibiina ani Daudi Kabanda oyo no mumanyi Dawu yali basemba buleyo mumanyi mwami Kabanda otanga music ku radio mumanyi omulaka kati yabuuza abakanga bali emukono abatakubye engalo mukisanyukira mu kirwanyisa buli omu naakuba toza nti tuli bali mu creating ata mongo omulala tebagete muchamuka nnyo muchamuka nnyo nesente yami bannansi tuwonye buni ate nifo chamuka ata akulemeza mbatumalamu amaanyi nga lutamaguzi yajja muntu n'agamba ebyo ne bigenda maso diversion bakyusa buyinza bateekateeka buli omusu tomumandowooza nga bwalaba bintu nakyo kisoboka nga tuli mu diversion wano ensonga ye bwaza towakanya nga ndowooza ya muntu naffe bwe tubiraba oluusi si ffe batuufu ani naye asobola otamutuufu asobola ye bwalabye ensonga ze mu ndowooza ye Deputy Speaker ati yata akafiiramu atya musajja twatalina musanga atalina buzibu wonna yazigwamu atya mwami Tayebwa bambi talina kayina musajja wa Katonda kwana bali bagala mbawo kataka ke yagula wali eri nga hasolinze kaliwo kwa mu park awo era kataka mu park yali yagula nga akyali mwavu bali bagala kaliwo mwavu aguleta kamu park bali bagala kamu baka ababbi park yawo mu kibuga awo hati awo mu kibuga ne wantu wolinnya ekigene bagamba gulawo osomwewo ekinnya wagula poloti y'omukyalo eno affe buvumba vumba tawo bisika vumba tawo mu paka ngomuga nti akobwavu kati lwaki tage mkale tujjeewo Anita Amonge w'ekitiibwa kateekewo Tayebwa Tayebwa ate yalina buzibu ki tayogera sirifu nabawulyanga baduuluka nawulyawo ku Honorable Tayebwa eyo mu kuziika mugenzi Katolo Lwama baali beefuddisa oyo Anita Amonge Tayebwa n'agamba ye kyamugoba mu opposition mbu okubeera opposition ekituufu olina kuyulika kitogi kya ssaati mbu kogulawo ku ng'enungi yalidde ng'olaba baduuluka buduulusi musajja waffe Tayebwa nza nnuma musajjawo mpozi mmwe nileka nkwasa ennaku nze sirina mu musajja ndiso fracas ye victim of Sakamusse n'ekimuliiriddemu akimuliiriddemu paka ne bamuyise ku CID ne bamuyise ku CID neno kiba kya buswavu ne bw'okomawo nga wejjeeredde naye mwana Salomu nga tutudde wano essimu yange neebula nogamba naye Salomu bamwaze munene watogiyina
mba nkusuubiramu obubbi bamukeberemu ago tewabafuluma wano era nga bakutaayiza tikalekale tukeberamu wano katono ogende tuba twakuteeberezaamu obubbi oba ni kati abakulembeze bebabeera ate bebanyagaffe bannansi ani anaakuuma ssente z'abantu aye betwakwasa eggwanika yeggwanga maama Nabbanja asirise Nabbanja yeesirikidde oba ali bize ayogere ki ayogere ki maama Nabbanja singa abantu babanga mwami Rookana Lugonda ali minisita ali minisita koki ali minisita yali mubi w'amagezi igwe abawi b'amagezi tobawulira naye ati okomerera amagezi naawe ate nti yali presidential advisor nakati mwami Rookana Lugunda naye temukyamuka nnyo tusooke kumala kulaba action ekikole kubanga nze ne basiba omuntu omuluwenguzi nga takomezzaawo ssente zaffe nze nga bwe yabbibwa sina kano ke batutte emmotoka baziyinza obutadde atutte emmotoka ate emmotoka zirimu ssente meka ku ssente z'abantu ezigenze obwo busammambiro nga bw'ogulayo iPhone 17 gwe bagenda nti kiba eky'obugagga kyo niba katwala enkya ng'ogula akalala oba oyagala bakyateeka ssente mu nnyumba kyebagambye balina ssente kaba ate sobola zibuuka pusi ne bwe yeefundikira neyeekasuka zigirema kiyinza ati tebakolagana nange ne bantipa ku ssente ezo nga nze abaterekera ate bo bamanyi mbu tuzagabaga bazikozesa eki mbu tujja zisuula kasita baazitutte kasita baazitutte olowooza bo bamanyi nti ozaagala nze netaaga aja omuli w'enguzi angenyaga kuyisaamu ssente Shalom ajja omuli w'enguzi bw'oba oli kolapti ng'oli eyo ssente nnyingi okyokusiba weetuli ne mukobbeeka mututeekemu ssente naawe olye ku nguzi enze nteeka se yamugaga oyagala nsiike ya boye enguzi nanga eri spice oyagala kugirya baye aginye kulakangirira serious bwabayo omugagga ali eyo ng'olina ssente yo kyokka bulijjo basiba abataliimu simakawo egindi baamukutte aladisi weegundi mbu yabuziza mekobukadde 3 mu 2 ne banna kulumye bakutte big fish sinalaba bulungi ne aji obugagga si kusonda omukyala akoze akasente ke kusonda tebakulimba obugagga tegeeza omukyala oyo asaba anza oba afuna ekyamagero yali aliawo nga Katonda atuuse naga mujje bino mu bbuutu ng'emikwano ng'abaleetedde nga Mungu abaleete nyammwe mwali njalima mujjano ne bino Mungu Katonda agambe tubibaleetere bw'oyita mu kusaba n'olowooza bootyo nga bwe yafuna Lois tulwa friend oba yagiguza lwakuba ye Rose kyayogedde nze akiwulidde tebatwala ebizigo by'omukyala aba poliisi nze nasoose kulooza ebyo ngamba kati bamulanga ki kati nze saasoose kulooza ndi mulanga nayiteronsi mbwe ekyamuguza mbukyeka ekyamuguza Rose kubanga obambuye Rose akazigo ka Rose ne aji tebatwala ebizigo by'omukyala bafulumye baleke ekizigo kipeka ffe tumwagala mulamba kyokka nze kyenkugamba jjeno nga tuwunzika abantu bonna basuubizibwa nti bali banguzi babbye ssente y'omusolo bonna bakwatibwe abantu bonna banjula ebyobugagga byabwe ne gye babijje mu bbanga ekyo si kiraba ekirala mutaayize ensalo z'eggwanga essente zino tukyuse nooti bakubye kalensi empya bakubuuza olesa biliyoni mekambo 6 wazijjawa bantu olye bazeegaana ayinza okulaba lukulula nange zigenda ku Bank of Uganda kyusa ssente bagamba ezo 6 ezigenda za gundi
Another choose I'm off maybe. Ekibeera Sajja sente aji man. Bala n'eri ettaka okulinnya okutuuka mu ssente ebyo. Ezo ssente zigulwamu ettaka si ze ssente zaalyo. Abantu abaatya okuteeka ssente mu bbanka baagulangamu ettaka ne batandika okugula ebbeeyi etali ntuufu ne lipaala. Lwaki wamma ettaka lyalinnya? Kiringa ennyumba z'obuziga kyanja Abaethiopia bazirinyisizza. Munojja ne bagamba nti nno poloti yaabwe bagiguze kawumbi. Nti yenkana kya 5 ku 10 tekiriyo mu nsi ki. Ni balina ssente z'otasobola kuteeka mu bbanka ku akawunti yo. Bazikwata ng'agulamu ekintu mu bwangu. Magula za apartment. Tafaayo baze n'azireeta batezizireete. Kwa jiwange sima babiyita biki ebyo. N'olaga nti olina omulimu gw'okola n'oguteekamu akawumbi naye ng'omanyi muli avaamu miliyoni 2. Maneronda ayo nayo nkola mpya. Basinga bikola mbivvu. Anyisobola okutegeka. Kati gwe babugoye tonnafuna connection ntuufu. Oli asobola kujja mu kivulu kyo. N'akola budget nga kyavuddemu obukadde 2. Si 2, billion 2. Ninga gavumenti yondalu. Ebe ziba justifiable. Shalom okujja obuzi ku table twamwadde miliyoni 4 okujja okubaawo ku kivulu. Shalom anya numbers. Akasuku yasabye 5. Tamine nasaba 5. Zubeda yadaganye ntumuwe 6. Shalom yadde live ku TikTok twamwadde miliyoni 15. Ku YouTube twamwadde miliyoni 3. Tu promoting akazibwe couple, tu promoting culture. Kwa dabulira abana bato bekera kwese biragaragara. In fact Mr President Sheno yabadde kuva kubiragaragara bavubuka. Nabo tayomba kuma mirembe. Yena diagama inaliwo omusolo gwayo ku sente ze yakoze. Kiri ne kiyitawo. Ne kiyitawo babikola. Babita kuoza mukati bafuka badobbi kuoza mu sente. Bampo omulimu gwo. Era nange bampo omulimu gwo kunyumunguza. Era nkuba omulanga abayo omugagga ngo ina sente agala azikuolezaamu. Woli. Wendi. Haji wetuli. Naye manyi nti enjajo ya mu sente. Omojja agenda ko munda. Okunsiba. Nga walwa antereseza sente. Muntu akusesa sente ali nazeegana nga bakutte. N'agamanzi nga aji bazinteresa. Agamba nga nazijjawo. Aji. Wabewa anteresa billioni nga 5. Azeegana. Na nza agamba omulezi we mulamuzi. Tata ansalira. Mama bagusali. Bagunsalira. Mwale bangali. Kanye nandwa dabo okumala emyaka mbanya afuna billioni 5. Zenjagala senyenga sono mutabani wa nambe yesengi jagala musiki agane gwa musota agukwata mukamwa. Oye mukambwe. Akwatemu. Yenga nje sente yo njagala. Akwatamu ne bukubojja n'ofu obusabu. Uli omwami ya wa MC Mayor akaze kwa interview. Akaze kwa interview wa MC Mayor. Tuvuga sukana ko lwalero 12 June bajjukiza emitwalo 2 kitegeke 5 nemeza miliyoni 2 kuba ku 0.772 nkaga munya 18.75 abamu 0.75 nkaga munya 18.75 ayetaze meza. Etikiti ziri ku Papa's Sport wa Mami Semakula ewajalu na kwekyandiem ziri ku front page wenyini ne ku Momope onyiga star 10.5 star 20 kadala nogo endagiriro ekivuba ejjo kusanga ko nga baga option 14 seba avuga concert mpora tuga sukana kwa lero mubere bulungi mwera.